weekend pia twebaza mukama kutuna tusiza ati kunaku olwaleero weekend yonna gyonna gye mwabadde mwonna tubakulisayo nnyo abafunye obufumbo abafunye esadde abakosefukosefu tubateeka mu mikono gyo mukama basuuse kyonna gye kiri kijja kuggwa ate n'abazadde abatandisa okuba nga pressure ku pressure anti school fees tandisa okuba ate nga nazo zitandika okukuba essimu oganya ogikwata omukwano manya gyolina ogikwata mu ngeri yonna oba endala naye kyonna kye kiri mukama byonna abimanyi wiki yaffe empya olunaku lwaleero balaza tukwalirizaako nnyo kwalikuba mutwegaseeko kulisaayo ku Spark Makya awamu ne morning at NTV mwenna mwe bali kubanga mutwegaseeko n'abali ku YouTube awamu ne Facebook live mwena tubanirizaako nnyo ndi n'omwana omuwala omuyise Mase oli eyo osazeewo universe bwe kudefininge naye gwe omanyi kikyoli era kikyoli kyennyininyini kyolina okweyita so sinsi kyekutuumye Bansekereranga olw'okuba munene naye kati wetuuse obunene bwe watandise okuba ate ng'alya ye Mase naye amakya g'olunaku olwaleero paka ssaawa ttaano ez'okumakya Ruth Kalibala Bwanika okomawo naye Mase Mutya. Mase yatuuse dda mu studios era nga naye MWASUZE MUTYA amakya g'olunaku olwaleero we bali kubanga ate obadde olindidde MWASUZE MUTYA yonna gy'osinza okubanga otulaba ndinaye paka ssaawa ttaano ez'okumakya nga tuyita mu lugero lwe olw'okubanga abantu balowooza nti olw'okuba munene bamusekeredde bamumazeeko emirembe ne batamanya nti mukama kyo yamutegekedde ate mu bunene bwe ate mwagenda okutandika okufunira ekigulya magala eddiba. Mase wanje happy new year. Happy new year too. Oli bulungi? Ndi bulungi bannange omwaka gwakusangawo? Omwaka gwansanga mu Mpere festival. Mpere? Toba mu Mpere wali badde? Nandibaddewo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Gwe bulungi? Amiina. Buuza ku balabi baffe. MWASUZE MUTYA basewo ne bannyabo mugamba mutya eyo kansuubire muli bulungi mukuluko omwaka n'ennaku enkulu zonna okuziyitamu kuba tebibadde byangu bangi bagendeddemu obulamu bwabwe bamu ne batuuka nga bali ku buliri kitoofu kati awo okutuuka nga nkyakulabako bwenti kisa kya mukama naye ate nga muliwo n'abaala abaga nti omwaka guwedde ate mubadde ebintu ebikyusiza obulamu bwabwe nabo gyebali so oyinza okuba nga okaaba naye ate nga waliwo alina essanyu. Mase bamuzaala oba avaawa? Banzaala Ntungamo Lwashamiire Kajala. Oli mukyala Munyankole? Ni mukyala Munyankole akanyiriro keeko kalaba wanje kyokka nno banna abasheeshe bwe tutyo. Abasheeshe gwe gwe bayimbako? Nkugambye era naawe nja kukutwalayo kuba ogweyo. Gwatakaddiwa? Abasheeshe tebakaddiwa? Wanje? Ye. Nenze nga bansuula wanje. Era yonna bakwagalizaayo ky'oba omanyi. Abasheeshe baŋŋamba, Abanyarwanda baŋŋamba, Abaswahili baŋŋamba, Abakyotala baŋŋamba. Yonna tujja kukutwala oba ogaana tunaakusikamu omuguwa kati. Kati osa abasajja mumugambe mutya ti muntu tewa. Ajira twesonyiyeemu. Atusonyiwe busonyi naye nga kyo tukutwala. Amiina. So gwe Mase eri ekika mulumba n'ebika nammwe? Mase Ainomugisha. Ainomugisha. Ekitegeeza alina omukisa? Alina omukisa Mase. So temuba na kyakika na lyakika? Tewa na lyakika? Gabaayo. Yeggwani? Nze simanyi naye bantuuma eryo. Ndowooza baalaba nga lyerinsaanira. Nga wala nina otambulira mu mikisa myereere n'ekisa. Maama yaani ne taata? Maama wange bamuyitako Mugisha ND. Taata wange kati mugenzi saakula naye. Twakula naye? Wagenda okutegeera nga taliiwo? Nga waali naye nga nze nakulira Bukojja. Kati n'erinnya nyinza kuba manyiiko erisooka awo. Lwaki wakulira Bukojja? Kyaliwo ekyaggwawo. Kitya? Eri maama teyaliiyo yanzaalayo anaavaayo. Lwaki tewalina maama? Nze nayagala Bukojja omukwano gwa jjajja nga gwenjagala. Gwe wasalawo? Nogamba mami ntwale wa jjajja? Oba mami byamusukkako n'agamba omwana kanja muwummuza wano ate njiye bupya? Yesi yayiiya bupya naye nga nze wenfunira emirembe wali. Gwe mwana asooka? Ndi wakubiri naye nga we nalabira nga nina okubeera kale
kuba we nasomera we nakolera buli kimu ewa jjajja era n'essaawa zino ne bwe ngamba nti ŋŋenda waka era weewo akyaliyo jjajja waali bonna weebali bonna kitegeeza ki jjajja musajja ne jjajja mukazi bonna weebali so wakulira wa jjajja watandika okubeera nga olina emyaka emeka ndowooza oba myaka ndowooza kuva nga ntegeera kale bwe natandika okutegeera yese eri nagendayo kwewa taata naye nenvaayo mu buto kataawo okusingira ddala nkulidde bukojja kiki kyosinga okujjukira ewa jjajja ng'okula byo biyitirivu nga ki jjajja afe oyo ng'amanyi ofumba lumonde awo mu nsuwa ebeera nsuwa ebeera ki yensuwa kasumbi lumonde oyo nga tumulwanira ye nasaawa zino abazzukulu bagamba nze ngenda wa jjajja ne bw'aba nga takyamufumba tugenda wa jjajja bambi feffe tukuba twogera bigagu ng'abaganda kati ye omukwano gwego bambi agulina teri mwana agendayo n'agamba asijja kuddayo ne bw'obeeraawo n'omala wiiki nga tomubuuza akugamba jjajja wange mwakuleyo abaana bameka abalala kale bakuliranga mu famire zaabwe naye nga baba baagala kubeera waawo nga mu luwummula nga mu luwummula naye kati mwe mwaliwo bameka abaabeerangayo ddala ewa jjajja waliwo abaana be then nange abazzukulu twaliwo ndowooza nga 3 temwafuna kusoomozebwa kwonna nga muli wa jjajja temwamisinganga bazadde mukwano omwereere era nze natuuka nga jjajja muyita maama nemuyita taata kati oli nga bw'aba azze binsumbuwa kati ogamba okuyita maama naye owulira ayitaba bwokanya gamba maama ono omukadde gwenjagala masomero ki ge wasomeramu era gali eyo bagayita bati Katoma primary ndowooza wena malira kozisa eyongerayo nnyo ekyo tekyali kingi okusoma okusobola iye nga lwaki nze nga sirina nsonyi nsoma jjajja abajjajja nga bakola ebyejo era yakuteekangamu n'emigo genda osome naye nentuuka ssente ne zibaako we zinkomya zakomyawa mu levo esooka primary so wamala P7 tewaddamu naye nga wali ofunye mmeka najjira mu second grade 16 so jjajja nagaa nti kati akasente kaweddewo ibo baali baagala naye maama kyekyagira kati ne wabaako maama wange omuto bamuyita Loisi yali eno e Kampala naŋŋamba bwe twamaliriza mu gunda eyo mu vacation eyo naŋŋamba jangu eno e Kampala n'atandika okunjigiriza saloon kuba ye yali musawo nanfunirawo olubagaloodawo nenjigirirawo saloon nentandika okukola webyajjira ate nendumba katemba ate waliwo ekibiina awo Mengo nga bakiyita GRD Entertainment wenenyingira n'oluganda we naluyigira kuba nayingirayo nga simanyi wadde ngoli mu Lunyankole ne mu saloon walinga mu Lunyankole era yali ya Munyankole esaloon gye wasookeramu ng'okola bukozi nga bweweereza nga teri musaala ati nali njiga kati bwe twamala ne tutandika kukola nga bwe batusasula olwo saloon nga niya kusasulira school fees anti wange ono yali e Kampala yampita maama wo nga yaliwa mu picture ng'ali mu kyalo mu maka amalala ge yalimu era nga bw'aba afunyeyo n'agamba kwatayo kyakutera bbanga ky'okuyiga enviiri kyangu bw'oba mu saloon kuba obwongo bwali bukyalina buto nga bukwatirawo nga tebunalaba buzibu nnyo biri awo myaka emeka egyo nalina 13 14 jejeera myaka 13 14 nga ekyakwanguyira okukola kusiba braids biswayiri kola retouch ekyasookera era otandikira ku biswayiri novaawo nodda ku braids ne bakuyigirizawo okusibawo bidoledole bwe bityo n'otandika kunaaza nviiri finishing paka wojjira ku kino ekyenkomekerero era nga bw'oba osiba omuntu era mwe mubeere n'emabega then boosi ye n'abeera mu maaso n'ogamba naye wali ntuukawo ddi bambi mwe mutukuba ebiraka emabega eno olituuka ewaka ng'olina agatutwagane n'emabega
kati bw'otuuka munene Katonda ng'akuyisizaawo n'otuuka mu maaso n'otuuka mu maaso. feeling yali etya olunaku lwasooka okusiba omutwe gwe ogusookerera ng'otuuse mu maaso? Nawulira essanyu n'abamu nasondanga nga mama bw'aba ampaddanga kati wano ogenda kugulawo ekintu onyweseze ku kyayi ng'oli eri nga gwobeera osevinga. So bosi wagambye kati mase ojja kugulayo ebiviiri ofuneyo gw'osiba kati nga gw'oteekamu ssente. Lwaki gw'oteekamu? Anti kati oba onoonya gw'oyigirako okitegeera kati nga just yakuwa mutwe gwe gwe n'osiba. So wafunayo customer agenda okusasula? Nabafuna. Eyasookera ddala yasiima kyokoze? Yasiima naye waliwo waritaaki ye namwoki namwoja n'agamba siriddamu okwagala ebyobwereere. Wali mukweddeko bwereere? Anti era naye kuba nagula ebizigo just oba yampaayo 2,000 n'agamba kirabika okooya ennyonnywayo akatune naye ng'amwokeza nga mu bulumi. N'agamba naye tewali buzibu kwe kuyiga okwo. Kye kyakuviirako okumwokya olowooza? Ndowooza kale nga bw'oba otandika waba awamu w'olwisaawo ebizigo oba olumu n'oyisaawo akasanirizo direct ku skiini. Kati gweoyagala kujjayo kiri okakase boosi nti waayize naye ate ono gw'oliko tosobola mumusaasira. Bw'okanyagamba kasita onyoola bw'oti n'onyoola ogamba nze ntuuse. So kati okumwokya olina kye wayigamu? Nakiyiga. Ki kye wayigamu? Kuba nayigamu nti omuntu bw'oba okola retouch toyina kukalabula skiini eyo oba oyita kungulu. Then wali engalo ze ziba zikolawo. Te bw'oba osaamu ebizigo toyina kulemezaawo mukono. Kati oli wakatawe mu nsonga eyo ennaku zino? Ate nabiwummula. Wabiwummula? Okay, tugenda kuba ate nga tuno olengeri gy'oyingira katemba. Olwo oyingira katemba nga saluuni egaanye oba nga abantu batandise okucomplaininga nti by'obakola obookya bizigo obasika mitwe. Already nali mu saloon kati ne yabaako mukwano gwange era gwa maama oyo muto n'agamba naye Mase lwaki tagendako mu kibiina waliwo ekibiina ekyatandise. N'engendayo tebaali babi era munnaye Kabaka yatendeka bulungi abaana be. Kabaka ki? Ono waffe Ssaabasajja Kabaka? Kuba Kyabaganda. Kasooke tuwummulemu. Tugenda kuba tutandikirawo nga tukomyewo olwo oyingira katemba nga oli sayizi eno yennyini oba wali mutonoko okusinga kati bw'oli. Bwe tugenda okutandikira tovaawo tukomawo. Webale kubanga kyekomedde ku MWASUZE MUTYA ku NTV, Spark TV, YouTube Live awamu ne Facebook. Webale kubanga oli kyali naffe. Tuli n'omukyala Masi era nga atuyitira mu lugendo lwe. Olwo mu saluuni oyingira katemba boyise abaana ba Ssaabasajja Kabaka baganda baani abo? Amannya gaabwe? Ekibiina? JRDA Entertainment. Joint Research Development Association. Ngeri luddawe? Mengwawo inclusive. Kati era already nali mu saloon. Kati oyo mukwano gwa maama wange n'antwalayo ne baanyaniriza ne tutandika mpu kwa kyali kitandika. Ne tujja bwe tuzannyira eyo mu masomero nga tugenda eyo mpigi eyo wa mu masomero amangi bwe tukubako ku eno theatre y'omugenzi Katoli Bwama ne ku National Theatre twagendangayo. So kati wayingira buyingizi oba kwa interview? Twayingira buyingizi. Kyakitandika butandisi kati ndowooza nabo ne balaba omwana ono alabika teyeetya. Naye nga gwe katemba wali omwerabamu wali okikezesaakoko like before? Nali sikikezezangamu naye nga nze engeri gyendi happy nga ndaba nakyo nkisobola. Kati nga bwemba siriyo eri nga ngenda ku saloon. Kati ne bituuka ate ne binkwata nga saloon ate olina obaawo ate wano bagamba ate mugende simanyi mpigi ngola ate kisooke nga kikuwaamu obuzibuzibu nakyo ne nsooka ne nkiyimirizaamu.
ekyakatemba nensooka nembeera ku kino kati nga boosi alaba kati ate ebyo yanga abiraba nti tebiriimu nnyo kiri awo ebyakatemba yaba alabira ddala nti omala budde nenguma neŋŋamba waayo luliba olwo katonda kyanjagaliza kirikola kirituuka olwo saluuni ng'ofunayo kasente awo nali ntandise okufuna ezimba ezaawo nga nze ng'omutwe ofunako mmeka ng'omutwe kisinziira kuba kale kisinziira kasitoma oyinza okujja kasitoma n'akusiima wadde asasuddeyo oli naye n'oli n'akutemerako omuwendo gwo nentuuka kati bino nembivaamu awo neŋŋenda ate nenzirayo mu katemba yange batyo mpola esaluni nogita ate otayaki byali bintamya ate nabyo abantu wojja sente bayinza okukutama mu masi anti kati ng'olaba era ekirooto nakyo kiri okyagala ate ng'olaba kyekisobola ekyoto kyo yali kuzannya nga nkyagadde kuva buto ng'oyagala kuzannya nga nkyagadde nengenda kati eno nembeerangayo mpolampola lwesitali bize eno nga ngenda mu saaluuni nga mbeerayo mpolampola netutandika netwasolinga netukuba ku bivulu awo ku theatre bonita twagendanga oze mu kibiina kiri kyennyini ekyo kyennyini kuba olwedde twasigala tukontaktinga netuzanyako ne ba Muna ba Raini batyo nga tufunayo ab'enjawulo abantu abasinga balaba katemba ng'alimu okusomozebwa okungi kyali kitya for you nze saayina buzibu nze ekintu bwe mba nkyagadde oli ne bwagamba nti wali waliwo ki oba oli mulaavu ngenderaawo olaba ne tiktok bagamba mbuki naye nze nsigala nkola ki oba ontunuulira n'oseeka gwomanyi kiri nti nze kyeduubirirwa nkiraba bwe tutyo naye kati awo lockdown weyajjira kati neggalawo ebibiina ebimu abasinga ne bagenda ebweru olwo ng'obeera wa ng'oli mu katemba olwedde nali nkyali ne maama muto maama oli kati lockdown weyagenda okugira awo waliwo omukwano gwange era twali mu kibiina nga tunabagenda mu lockdown wano ng'okyali mu katemba obeera wa maama wo nga yakuwa transport yakuweza okwambala yakuweza okulya how did you maintain yes awamu yambeererangawo naye okuba nti nalinamu kiri ekya saaluuni nga nfunayo kuba neighbor nembasibanga nembakola retouch nemba nga nange ninamu akanga akambeezaawo nti bw'aba bakuyise wano togenda agamba ate maama munange kino nti obanga omukyala bw'oba nti olina ky'olina okwetuusaako nga tojja kukabirira omuzadde kuba yakutaddemu kyekisinga gwonoonye ssente weebeezeewo naawe kati nga bwekityo bwe kiri lockdown nayo nejja nga ataawo nvuddeyo ewaka nzize mu kisenyi era kati wembeerawo ku Soso Center. Ate yabakoleranga nnyo. Nazaalibwa ndi munene nenkula ndi munene ne kusomero era ne kusomero baatuuka nga omuntu bw'aba ayitawo mu kkubo oba ssomero kiri nerisomesa abakazi ab'embuto nze nakula ndi munene kyo kyenyinza okukugamba emisaayi ndowooza gyonna gyegaata lumu kozi eri ewa mu kika ninayo senga wange munene naye ate nze bonna nabasukkako nene waba maama gye bali musaayi mweguli kati nze ndowooza byonna nagatta lumu nentwala wali kyana ekiwomerwa emmere okula manyi olwo abaana batawanya mu kulya ate waliwo n'abaana abagejja alya wadde talya ngaye munene naki yes okulya oba olya naye ate natuuka okulya kale kubaawo naye nga si kwe kulya okw'amaanyi ennyo naye ng'omusaayi ne bw'oba tolya bwe guba musaayi ogejja kitegeera naye omuntu agamba musimanyi okulya kwekugaya kati gwe tolya ate mwaba kyasinze n'okulya ebigeza naye temugeja naye oli bwakwa nayogera bingi manyi n'okubeera ku booda ne bagamba oba weetuusizaako kiggwa akapikiko tebaakamenye
bino bitandise bukulu oba ne mu buto yawafunanga okugeresa bwe kutyo era ne mu buto byali mukubanze era natuuka nga ntya booda nga sikyazirinya era nga bwe mba wakugirinya ngamba tugende eri awataliyo bantu wemaninyira naye ate kati ntandiso ndowooza oba tiktok yenzijeeyo na nnyonnyonnyonnyo naye nga luli bweba takisi neeyimirira mu maaso g'abantu ngamba kati bwe naaba nteekayo bwenta okugulu ne waba nga wawanvu n'akola ntya era ng'amanyi n'okusanga awo ku stage Mmengo yeewanise bweti nga olina oteekayo bulungi okugulu ne bakuvuma n'ogireka n'ogamba owaaye njalinda endala olwotegeera ddi nti oli munene nakula nkitegeera ng'omanyi nti oli munene like sayi myaka ngemeka noga kati ndi munene omwana watandika okwetegeerera ndowooza myaka oba mu 7 oba 6 kuba oba ogenda kulaba nti gwe tewenkana nabali ate olaba bye bakwogerera naawe oli munene kuba bateranga mu ewaffe banga bampita kigundugundu ate nkimanyi mu Luganda kigundu oba ekintu ekinene kiri awo ndowooza nga gemanya ge bampita namunene bwe bityo ku ssomero naye nga waliwo kale challenge gye nafunako olumu nga tuli ku ssomero kati waliwo omusomesa waffe yali afiiriddwa kati tugenda kuziika jjukira bwe muba ne containers oba olina okugenda nayo muveeyo olumu nga mudda waka kati olwagenda nayo saagiteeka mu baaga njirina mu ngalo abaana ne bagamba Masekati azze kulya mmere nengamba kiki kino era bwe natwakomawo ku makya ku ssomero nasanga omwana yalutadde dda mu kiraasi Mase yayetise emmere gwe mugejo gw'olaba guno wamma era ekyo kintu nakwatirawo ebbaaga yange n'enzirayo ewaka ne jjajja wange namusanga akyali mu nnimiro nga nkaaba ngamba nze baŋŋambye omusimanyi nayetise emmere biki nga saagala kuddayo nga mpulira ekyo era ekyo kintu kyanyiga nnyo nandeeta n'agamba katukola bwoti tugende netugenda ne bakitereeza bulungi naye nga byo bwe bityo bwe biri challenge zibaamu naye era obigumira kuba abantu bo bangi boogera bakola ki naye era watolina bitunuulira kati ng'omuto okubanga bw'otambula ng'abantu bakugeegenya batukanga ekiseera nga like teacher yekayekayo mukwano gwo ku masomero ku ssomero naali free just nga bwe ngambye nti ekyo kyekyankyalanjingamu bwe kityo naye ng'awalala nze ndi byange oba oyogera oba tebinkwatako oyinza n'okunvuma n'enkusekera era n'essaawa zino kwenkyatambulira so kati nga tuzeeyo eri ng'oyingidde katemba ebifo bye bakuwanga basinzanga ku sayizi yo ku sayizi yange n'olumu nga balaba kati nga n'olumu manyi okwegomba nga balina gye bakuwadde nga ndaba ate nze agisobola nga ndaba togisobola naye nga baagala medium size neŋŋamba kale eyo ngisobola naye nga muli bagamba kati gwe olina ozannya nga maama olina ozannya kati bakuweera ddala ku sayizi n'oya kale nga kikulumyemu n'ogamba nze banansireyingisaako ddi nange nsireyinge naye nga tosobole so walinanga emikwano egyo egyakuyambanga okufuna that confidence oba it was you eyayimiranga n'ogamba but oba Ruth akisobola sayizi eno nange nkisobola era ekisingira ddala nze omuntu era okuzaamu amaanyi asooka kulabira ku ggwe bw'oba teweeyagala teri agenda kukwagala kozi naye aba alina wayagala atandikire kati balaba nga neeyagala buli kye baŋŋamba balaba nfaayo kati nabo ne bongerezangamu amaanyi togwamu buli kimu kijja tterera naye Mase bwe tukola bwe tuti towulira nti oyagala osale ku mubiri biki nkwale ng'olaba bafaayo ne mbagamba bwe mba nfunye naye nsobola naye nga ebimu nagezaako ne bigaana ne ŋŋamba Katonda ye yagumba n'abatono baaliyo n'agamba Mase beera bwoti kuba oyinza ogamba nti ate weesaleesala okole bwoti ne bwoti ate okakane ng'oggyemu ebirwadde neŋŋamba kati ndi wano ndi mulamu nzisa nkola buli kyenjagala kiki ennyo ekyokuba n'olubuto olunene oba omukono omunene
kikuyambeko okufuna confidence eyo kubanga olaba naffe era waliwo otuuka ekiseera ng'omuntu akuyeeya ekintu n'akuyeeya ekintu n'owulira nga oyagala kwekweka gwe okola otya okufuna that confidence? Namanya nti abantu abasinga baagala byonoonese neŋŋamba naye ate nze sijja kugoberera ebyo. Muli mu mutima n'empulira nga nina okwekiririzaamu nti oli oba ayogedde oba tayogedde gwe nga gwe weefuula ky'olina okubeera. So wajjanga ku stage audience teyamamaringanga about your size? Ate baanyumirwanga balaba ekintu ekize ku stage kyona kyeyagala kikola bwe kiti nga lwaki tooyagala omuntu oyo okufuwanzanga kuli awo? Naye nazifunangayo kati ne babeerangako mayumu bane nga kweyagala kuli okukambwe. Bamayiminganga nnyimba ky'okusinga? Eza Rema nkolera omwagala nnyo. Yayimbanga wannange era n'oluyimba era n'akayingira mu Kampala ennyimba ze nasooka okukwata lwali lwa Rema oli wange ne Diana Nalubega luno simanyi Kabite. Ze nyimba ze nasooka kuba mama wange yali ataddemu flash agenda olaba nkutte remote nzizaayo n'angamba ng'ozaagadde nnyo maama otegeera bye bawogera ko nze sibitegeera naye munnaye mpulira oli wange newe bananvumba kati nga kale engeri gye yakolamu ebintu bye mpambye akakazi ako kali hambu kalungi. Amiina. Naye ngoza Rema akimanyi nti omwagala? Simanyi oba akimanyi naye era akimanyi kozi namukolerako awo challenge ya tonight ne trendinga naye n'agipostinga ku Instagram naye gyali akimanyi. Otegedde. So kati mumalamu bbanga ki like acting? Kuba namutandika 2014 neyitawo twakomereramu awo mu 2019 nga byesibye awo lockdown kati awo nembeera wewaka nensiikayo ku mandazi nensooka nenzirayo mu saloon nga bosi akomyewo nenkolakolayo bwenkeera bwensiika amandazi bucapata awo bwebibiribira nti mu lockdown nga tebatambula kweyiya nezivaayo ku bucapati nenzirayo ate ku mandazi kati nga abantu batandise otambuza ebigere kati nga nkeera nenfuluma geeti nenteekaawo ku kime waliwo ekimeeza ekyaliwo waliwo abaali batemerako ebyennyanja kati nga bo bakola lwaggulo kati ze ku makya nkeera nensiimulawo nenteekako ebbaketi kyakolera nenfa bakulamu saawa 3 nga 11 mba nkandanga no 12 kitundu nga nfulumya nga nteekawo saawa 3 mba nyuse. Olwo capati oziyiga ddi n'amandazi? Nabiyigiranga ku simu nga bwe naakwata essimu yo nengendola nembisaakingamu nga bw'omanyi abagezi bw'ojja mu Kampala munnange omutwe guba gukola nga nze bwewe kuba ebiseera ebyo nali siina smartphone nga gye nali ninaawe naye naakatuuka awo ne bagibba ate nga siina busobozi obukolaga Kampala. Ne bandaga Kampala batya bwebeera akati nga era nsumbuyiza abantu okutuuka kati saawa zino okulanga nange nina essimu eyange naye nga buli lwenkwata lusoze mpeta essimu yo nga nzira ku YouTube oba kuki nga nkebera kuba nali nawandiisa Facebook account yange 2013 era nga yo gye mbeerako bwe nsookera ku Facebook bwe nvaayo kati nenjiya bino ebirala neŋŋamba kati amandazi bagakola bwe bati capati bazikola bwe ziti nembigezesa nsooka kugezesaako ewaka netulya nempulya mwekiri kati enkeera nenkikola abantu ne basiima nga babyagala ne bivaawo awo kati engano ne bagirinyisa nga ndaba ate ne bwenaasiika tezigenda vaayo omuntu oba omumanyiziza kya 5 toyinza ate bw'onaakendeeza sayizi era nabo bajja kuyumba kuba babadde banyidde kiri nga kya 5 naye nga kirungi asobola okirya n'akuta ate omunyumiza ate engano bagikoze nga si yaali mu bizinesi eyo yaba akiraba bulala nenjivaamu ewaka twalinayo fridge awo mu kisenyi nensibangabo ice obw'ekikumi amazzi kati bwe nafunangamu nga nfunyeyoko ez'enviiri awo ewaka nga mbasibirawo
nga ngulayo soda nga nteekanga mu fridge awe waka nga bantu bajja nga banywa biki era omuntu nga bw'omanyi nti bwakumanyira atandika kwewola biki bwe bityo nabyo nempulira nga mbivudde kwate nga bintamye neŋŋamba nedda wano kati sigenda kusobolawo neŋŋamba ye lwaki wano already bagobye abantu ku makubo ate abantu tukyali mu lockdown teri afumba lwaki sifumba mmere era natandikira kupiraawo nga n'enviiri okyasiba nga n'enviiri nkyasiba naye nga enviiri osobola okusiba emitwe emeka olunaku mu lockdown awo ng'ebiri bwe buba buswayire oba ofunayo 3 kubanga jjukira nti obuswayire omuntu atula wansi n'omusibira wansi tofuna like kusomozebwa kukutama kusira and everything kati nze kale yesu okuyimirira kuba kugenda kumenyamuko kati ngamanyi okufuna entebe yange nentuula wano nemwalira wansi bwati nemuteerako piro nemusiba kati nga banyumirwako eyeeyo nga bagamba omuntu bwakwesigamako abalinga ali ku piro kati nga bambi kyekibakomyawo kati nga mbasibanga bwenfunamu nga ngulayo miceere gyange biki nga bafumbira kati nga buli swaani yankumi ezo gwosiba yasasula 2 nedda nga bwe mbasiba ne bampa ssente wenafunira ekirowoozo ekigamba lwaki sifumbawo mmere naye kyansi nengikolesa kubanze ndi ku kkubo wennyini oyingira buyingizi geeti n'ontuukako nenfumba abantu nga ngenda ku buli mulyango oba oli mufumbo oba toli mufumbo nina okukonkona onoonyaki gyebaleko ssebo nnyabo naafumbye eyakamere kange nno si kaseera munnange oyinza kuba nga ovudde ku mulimu oli mukoowu ogenda okulaba n'omukuba omuwadi wali kale ndeeteraayo totidde covid kukwata ate covid eyaki saawa eyo oba tobijjukirayo ogamba muli waka kati nga n'abamu bagamba kati bwona ogulirira ebintu ebyo bijja kukumenya kati nga nfuna chance eyo ng'abali abawulu baaliyo bayitirivu ne batuuka kati ne batta neŋŋamba kati nina okubajja ku muceere mbayiizeeyo ekirala ne ntandikawo matooke manyige enva naye ewange tebalyangayo nnyama lwaki ate kati bagisobola baagala byalayisi kanyama tebagifumbako yo nafunangayo kale olumu ne mbafumbirayo kubye naye nga si bingi kuba ogamba kuba olwedde nze sigirya bw'ogamba bwenaagifumba nendivirira ani agenda ogirya kati biri byaddibanga ng'obyerira anti biri eri byali tebisobola kudiba naye katuwana ennyama oba olina okwongeza ku bbeeyi ate omulaja agamba nze ng'amanyi tolina nnyama nze nenfumba ebirala bwe bityo mpola mpola nembajjawo kati nembateeka ku katogo akaki matooke bumonde mu binyeebwa bijanjaalo bwe mbateerayo akamuwogo mu bijanjaalo bwe bityo oleswana ekyali ku 2,000 akataawo nagijja ku 2 negiteeka ku 2,500 n'owe3 bwojja noyagala ya 3 oba ya 4 nayo njikuwa sirina bbeeyi gyesitalina yonna nkutetenkanya nenkulaga nti ddala esinzeeko wali eri okyali wa maama waffe omuto navaayo dda nga navaayo kati wepangisiza nepangisiza onyumba ya sente mmeka ya mitwalo 11 kitundu kati mmere yaffe gye tufumba eno zivaamu omwezi olwei zimbezezaawo kuva lockdown yonna era okola ekintu ng'okimanyi nti gwe weebeezaawo so toyina kwonoona nnyo sente kasitoofu maloga kati wano nja kuterekanga oba nyanyanya oba 2,500 oba bwe bityo naye ng'omanyi rent asooka kuvaawo awo n'okulwala nekwereeta ne bwekwereeterawo makati ogamba ngira oguma wakiri ogenda ali n'ogulayo panado ng'olulwadde ki anti awo oba ogamba nti oba omusujja bikyawo bikya neweetetenkanya awo okulaba nga rent osooka mukola ki omusasula kubanga okimanya embeerayo tolina agenda kugamba kwatayo nkuteereddeyo zino nga gwalina okwebeererawo wayiri mu katemba twafunayo ku muntu abantu abo nga bakulaba batandika okwesomba batya mu katemba awo abasajja era ndowooza oba neebaze mukama eyampa n'obunene mwabatono mwe basumbuwa
tewali badaga wowayi baaliyo naye nga nze ninamu kiri jjajja yaŋŋamba maso ogenzi naye manya waliyo eyo abantu bajja kukulimbirira manya obulwadde gye buli manya ki kale gamba engeri gye nakula ne jjajja kati ekyo ekintu tekyambeererangamu nnyo nti nkibeeze mu mutwe era n'essaawa zino kyentambulirako weeka mwana toyinza kuva eri n'onkuba omugambo ogwenkana ki gwe batagambanga bantu naye mu maaso oli kiwala kirungi ndi mulungi oyagala obeere bubeezaawo mwana wange ne Katonda ali muleeta ngazze amiina anti kati bwanajja atera n'olwanga ekigambo kya jjajja kiri mu matu era kibaawo nensooka nemwekenneenya bwe bigaana nakyo nenkita so kati mu lockdown oli awo weeka mwana buli kimu gwe maama gwe taata nga yenze era n'essaawa zino yenze emmere ogimalamu bbanga ki lockdown bwe yaggwa wakyusaamu era n'essaawa zino nkyali ku mmere okyagifumba nkyagifumba do to do naye kati ebya do to do nabivaamu kati mwereeta ngifumba nentuulaawo kati mujje bwe ndaba nga biganye ngamba yeggwe oyise tolye leero munene naafumbyeko ekyenjawulo bw'aba yalese ebijanjaalo ejjo ogamba leero naafumbye ku binyeebwa onoolya obakawo genda okulaba nga adde tayagala atandika sayansi ate munanga ate nemuga nedda jangu nja kukukolako so baggulawo kati bamaze otuggula 21 days weddeyo akomyewo alugambye kati atuggudde waddayo mu saloon wadda mu katemba ba emmere gye wagaziya kati emmere yali eriko gandaba nti ate mbeezaawo nga buli kimu ndaba nti kino nkisobola kino bwe bityo nga jjukira olinamu ice amazzi bwe bityo n'akamere kaako nentuuka nentandika nonteekako akaddaala k'ennyaanya awo ewaka ng'abantu bagulaagulawo nga ndabira ddala kale nina kyemba savings ate nfunirawo nnyo kuba gwe weewa emirembe wali gwe wekka kale gamba gw'osalawo ky'olina okukola ate ng'olaba kikuyisaawo kati omulemu tukomye mu ssaawa yaffe ey'okubiri essaawa yaffe ey'okubiri tugenda kutunulya tiktok olwo omutandika ddi kyali kitya bwe tugenda okutandikira tovaawo When you hear the music, make you just start to dance. I said, when you hear the music, make you just start to dance. When you hear the music, make you just start to dance. In the best, say me I be monster. The way she went, whining like a porn star. Auntie, the way you bang your back. If you don't take a easy, man, go get it. You're massive for you. Serebu wange gwe nayo lunakola leero. Abasekanga kansuli kati bakyaseka abasekereranga obunene kubanga kyensuubira nti bangi bosinga byokola ng'ate batono. So size tematarenga. So okyaddayo ku ki kye baakuyeyanga? sikyabiriko kati ndi byange oli birala nnyo ndi birala gye ngenda ndabayo vibe kati nkambwe tamiivu wonna tamiivu so idea ya tiktok ogijjawa okujoininga tiktok kati nga bw'omanyi nti mubeera waka koze ebiseera byera nali sinafuna simu kati ngenda kulaba n'agamba mase n'obeera ku tiktok n'oyinza okikuba kati nga bwesaba mukwano gwange ntandika tweteekamu naye nga ebiseera ebyo byali tebitrendinga kati just nga nkola just byakunyumirwa nteekayo haafu bwe nti kati ntuuka waliwo omukazi awo neiba wange ayina mukwano gwe bamuyita Rania ng'ajja ng'angamba mase okimanyi baali awo nga beekwata bu vidiyo bwabwe ndi mukwanula ngoye kati maama Kamala awo nanga mase jangu otuwemu vibe ne tugenda omukazi oyo n'asanyuka n'agamba oyo omukazi oyo omuwala nga yeeyagala nanga mase jangu tukubeeyo ekiyimba wano ne tusookawo oluyimba lwali lwa pate alien skin ne tulukuba kati twali tumaliriza n'angamba muteereyo empere nengamba empere kati nga omutwe ntandika gunoonyereza kati oba nkubewo dansi kyawo nenga akale teekayo
simanyi mazina gye gaava nenefukumula ogenda okulaba enkeera n'olwo olunaku saafumba mmere. Lwaki ate? Amasimu nga ganzita, masse bannange, masse kyeweekola, masse bannange, ogenda okulaba Panda aduweetinze. Olwo ng'oli ku akawunti ya muntu mulala? Nali ku ya Rania. Oyo. So olunaku abali emmere yo tebaalya? Tebaalya. Ng'oli mu mpere? Nga ndi musanyufu nnyo nga tonyumiza byantamu y'olweggulo. Ogenda okulaba nga aduweetinze? Maama nyawo. Ate naye n'akavimbe kati waliwo natuuka nenkola mu bwenti naye n'ogenda okwanga nengamba bannange eyagala olunaku olwo nzaani natuuka nenkaaba n'okukaba nga buli omu ali kunze nga bajja newaka nagamba naye Mase waakubye eno big tune, Mase waakoze kino, n'abaana abamu abali Dubai nga bagambako mikwano gyabwe n'agamba Mase yakoze kino. Naye Panda yeebali. So Panda wadi waiting at yaku meeting there and then. Akworo teya meeting kati ng'abaana mu comments basinga ku taginga Ashiro. Kuba Ashiro ye yasimbula empere. Kati nga bwe bamutaginga nga naye ayongera kukola ki kusindika omulire wa mukama waffe oyo. Nga munaye olunaku olumu tujja tumukyalireko omukazi oyo. Lwali olwo nga nafuna kinyegenyege kugula akawunti yo. Era already nali sinafuna simu. Kati ng'obusobozi era sibulina kati nga nkyaliko kuyooli kuba kuyarani ewe nasinga okukubira ennyimba za Panda nga batandika n'okugamba ye lwaki omukazi oyo azinyira nnyo ku nnyimba ze kati ng'ennyimba ze ziri mu vibe kati ng'amaanyi mbanga bulira nga batandisa okugamba lwaki akyuseeko ku nnyimba ezimu akyuse akole ki. Rania yakuwanga eza Panda oba gwe wali oyagala? Twatuulanga ne tugamba kati tusooke tukube zino endala twazikubangamu ez'aba Gravity ez'aba Fiiki naye nga okusinziirira ng'olabira dda mpankuwe kati ng'ogenda okulaba simanyi nyingi ofa ki nga vibe kyekyo ekidongo kyekyo nga zinyuma kuba okuva edda nali mwagala nga ye bwe yatandikira ng'akyali ku gundi y'amasomero nga ngibeerako nnyo ng'akyaweereza gundi programu y'amasomero eyo high school nga mwagala nnyo kati n'ennyimba ze zonna. So wakola videos meka ku account ya Rania nga tonafuna yiyo? Ndowooza ziwera oba nga 10 kuza Panda. Eza Panda ndowooza wakatulabe ndowooza ziringa ennyimba nga 5 ku 6. Kati ajja okulaba nga wakakola video ze nga 5 ku 6. Kati ate weyajjira nali kati nfunyawe essimu nali sinafuna simu kati niwabako omukwano gwange era ndowooza gwe ntwala nga manager gwe basinga okumanya nabo bamuyita Emily. Nangulirawo akawunti mu ssimu ye n'agamba Mase olina okuba n'akawunti yo kuba mu comment section nga babuuza lwaki talina akawunti eyiye kati ne bagiggulawo ne ntandika okuteekangayo mpaka awo Ashiro n'atu inboxinga ne twogerezeganyanga n'agamba wanudde tujja kujja. Lwali olwo ne batuuka mu ssanyu epitirivu. Wali okitegeddeko bali surprise? Anti twali twogera n'agamba tujja kufuna olunaku kati ne tulowooza oba byakusaaga nga luli olwasooka nti ndowooza atuuka n'abaamu bize ng'emirimu bw'ogimanyi bwe gisiba. Ne batugamba tujja ne batukubira tuli wano tutuuse ku bya Allah koze katujje tukole ki tubakimenga nayeterezeza dda ka uniform n'akateeseemu nga sirina kwamba bwatuuka n'agamba ate tujje tugenze walala ng'alina oteekamu ekyo ekyakuba empere ate nga kyali kitegeke nti oba nali nsazeewo nkubire muno lwe lugoye lwe nali nyambadde olwo naye nenga kati nina oteekamu luli alabe nti omwana we yoono. Ne bajja baneeryali essanyu awo nakola eggulire wanje maama nnyabo anyumiza gwakoowa mpulira nakola eggulire singa kwali kutambulira mu bire nandibadde ntambulira kasobola tambulira ku mabaati era nawo banaye Panda so bwatuuka abagalo ga Crystal Panda atuuse
Crystal Panda atuuse bananga ayingidde nga ne waayingira bambi bw'aba nga muntu eyeeraga aba tajja kutuuka wayinza okugamba kati anti kati nkugamba omuntu bwabanga be bano abantu abeeragaalaga aba tagenda kujjawo. Lwaki? Kuba wantu wa oba nkugamba eki omuntu bw'awulira mu kisenye ayinza okugamba jangu eno osimanyi oba pakalasita oba wa tumiitingeeyo musigadde n'ezimu. Naye muntu mukakamu yajja n'agamba njagala wali ku beesi we twakubira empeere ne mwambusaawe wa neiba wange kuba we twali ne tujjukubamu nampaayo n'akasente ne neeyagala n'ensula nga ndogoota oba emyezi we ginaagwerayo nja kuba nga ndi awo. Wasasula rent? Ansasulira emyezi 3 n'ateekawo awo n'ensula nga ndi nga sirina birowoozo bya rent kwolwo olunaku oba nasasulirawo ne landlord negamba jangu okimwakako. Nga tukyali ku myezi gyaffe giri 10,000 omwezi? Gyali 10,000 kati nga amasanyalaze go gagumu kitundu. Nampaayo emyezi 3 nandekerako naye ka upkeep awo. Nensooka nange ngulirako abaana awo obwokunywa n'enduga z'emmeeza saawe. So olunaku olumalako ng'oli musanyufu musibo? Nkugambye kuva ku mpeererwe nagikuba newe yajjira wonna nampahaaga neŋŋamba nzaani. Wasula oloota? Nagamba nzaani emmere n'ogisuulawo n'otandika kati kubanga videos? Era emmere ekyaliwo. So waddamu ddi okufumba? Enkeera waalo kati nebagamba bakasitani agamba gwe mmase ku ssente z'olina era abantu temukkuta era ozeewo emmere otunde tugule naffe tuweekeyo obwereere ku ssente z'olina mbw'olwo okyafumba mmere gwe wandibadde obireka n'odda na mu birala ne weebaka naye nga okubamu akafaanyi n'ogamba kino weekiri naye kiggwawo ate omulimu gusigalawo. Nensigalawo nenfunawo omukwano gwange awo nangamba mase ngenda kukuteekamu essimu. Nali ndi awo surprisingly nangulira essimu nentandikira okwo naye lwakuba kale amaanyi gaayo gaali matinitini kati nenfuna oyo omulenzi gwenkola naye TikTok Shovani netutandika nga okukola kati ng'essimu eyange teesobozesa content oyo ne bwamusindika mu documents nga tasobola ku uploadinga bulungi bwe yavaayo ekifaananyi ate volume eba teriimu. N'agamba amasi tugenda bikwasaganya. So ngena kusindikako kimu either volume oba video bwekulaga volume ate ekifaananyi tekijja. So ngena kusalawo kikyo singa okwagala. Nemugamba kati byonna gwaba akwasaganya. So olwasooka okuteekayo ddala video yo comments zaali zitya? Omanyi oluusi waliwo abantu bana negativity ku posts ezisinga okubeera ku socials. Era nasooka kati we nafuna akawunti eyange nemba nga nteekayo ewaka nziniraawo ku bbalaza bwe bityo kikubiraawo kati nenzija nenkubakaawo kitiribiita kiyiikayiika ngambadde empale nagamba kati kanyambale ku mpale balowooza banene nali sizambalangako naye muna ekitiribiita yangissayo empale nengamba kati kanyambale empale baavu manzi laba nno omukazi omukulu munaye Katonda weesiimye yakuwanya ashiye mu maaso n'emabega osonda ova mu maaso n'emabega bingi ne boogera bingi neŋŋamba ne banaayogera omuntu agenda kukugamba nti kino aba alina akola bagikikutwala kati bw'ogamba ate banvumye kankireke ate nayo nga nembafa bakula nga tobaddamu bavuma. Sirina mutima ogwo era oyinza okukyogera n'ovuma nenkuteerako buyimo gy'obuseka nempitawo kati obwo obudde bw'okuvuma mbasubulina nenzija netutandika nga okukola nangamba mase kati tolina kudda kukolera waka nze content owange aba wakutambula. So kwera nga natandika kugenda ku content okutambula maama ye videos azirabyewo ku TikTok ono weeno ng'aziraba kuba ye yalina essimu kati ng'ab'omukyalo bamaama baffe abato oba baneiba kati nga bwe bagendayo agamba laba muwala wamwe kye yeekola buuyo nga basanyufu n'agamba bambi kasita aba alina nga waaliira
tewali buzibu. So kati manager wagamba katugende ku kkubo. Kati ono omulenzi gwe nali nfunye kuba yali ku live we namusinkanira nengamba Shovani, I would like to meet you. Nangamba tewali buzibu, tujja kuba twogera. Ne twogera nankubira nampa idea naga kati oyina okujja nga gwe oyina okujja n'ekikulama nti yeggwe. Nampeereza kaawo idea ya apron. Nakati olina okufunayo apron n'akoo ku mutwe. In case ne bw'oba okyusiza enviiri oli tasobola kulaba nti okyusiza kuba eri eba uniform yo. So akuwa ekyo olw'okuba nti wali ofumba? Yali tamanyi nti nfumba n'okufumba. Just yagamba noonya ekintu ky'ojjiramu ne mugamba nkole ddira, n'agamba waliwo omukazi azinira mu ddira. N'agamba singa obaddeyo n'ekiteeteeyi nga kya bbulaaka obanga olugoye lwonna kale nga lusobola okuba nga si luwanvu si lumpi nnyo, then n'oyambalirako. Nenkiteekako awo nentungisaayo apron. Netutandika okikuba era apron esapakudde ku mutimbagano apron eriko yekolera era buli alaba ka red n'ekikazi ekyo kigikuba. So buva ku mpere ani artist gwaddako awo okola era naye yakuteeka waggulu? Just challenges ze nali nkolanga nabo ne bazipushingira eyo ku mitimbagano gyabwe naye nga teri yali azeewawo nti oba nsisinkane oba ki. So challenges zino gwozeerondera oba bannannyini bazikuleetera? Ezimu zaazeerondera naye kati enaku zino natandika okufunayo kaabamu ne bagamba tukolereyo. Kati abamu ba upcoming abamu nga baneneko naye nga si kyekiryawo nti kya buli lunaku nti oba kiryawo nti kyatandise kukuba. Nenfunayoko ne badirector ab'ennyimba abamu kati ntandise n'okubeerako mu zi videos ezimu. Abange akasente kajja nkalaba mu maaso kuba saawa zino sinaba kigoberera nnyo ekyesente, just kusooka kumanyikwa. Kasita omanyikwa nensi neekutegeera Katonda aba akugulidde ekkubo lyo. Musawo yaffe yasoose wayogedde ku Rema naye bwakola challenge n'akuteekayo ne ku page ye. Wawulira oti? Bane nawulira essanyu neŋŋamba nange ndi ku Instagram nange bantaddeyo nenkola esooka nenteekako ne verse ey'okubiri n'agamba abanga owookubiri wuunaakomyewo neŋŋamba nze nensanyuka. ba Fikfa Maker Shiba naye n'ateekayo ne Gravity ne Fefe Busi nga buli gwenkolera challenge n'agigwako ng'ateekayo bambi. Kiki osinga okwenyumiriza mu challenges z'okozesa ba artist ab'enjawulo? Nze nyumirizaamu nnyo kubanga nabo basiima gye bali. Omuntu ne bw'aba takutuukiridde naye ng'ogenda okulaba nti okasanze ku peegi ye aba akoze ekyamaanyi, aba asiimye. Kiki okozeemu gwe nga ggwe? Kyenkozeemu sinaba kufunamu nnyo kyamaanyi nti naye kati nsobola okwerabirira, nsobola okugamba asijja kusabiriza data nina owange gwe nsobola okwekolera. Bwe ndwala nsobola okwejjanjaba. Bwe njagala akagatto saawa zino akatono ke ninawo nsobola okugamba kati kanfuneyo akagatto bwe kati. Olinayo ekikusinga okutaanya mu bulamu bwo, like wogambye nti bwe ndwala nsobola okwejjanjabisa? Olina obulwadde obuli awo buli particular nti buno bwe bunnuma? Asirina poziga endwadde yange nze eba ssenyiga mutwe bwe bityo kifuba naye nga sigamba nti kiri regularly nti nina okulwala buli kaseera era nteekinga emyezi egimu nga sirwala. Tolina bulwadde bwonna bukusumbuwa? Sirina. Kamanga mulungi nnyo, mwebaza kuba neeyagala ndi free nga bwondaba. Do you exercise? Kati okubeera healthy. Kati content gwenkola gwolaba exercise eyo. I know. Nayinza okukola nga okola buli oba once in a week nga tokikola buli lunaku. Nesi ne bwemba sigenze nti kukwata content newakaawo oba weewujjamu bwoti ne bwoti naye oba okola exercise. But serious nze nasobola okulaba empere ng'ogizinye nagamba like yebakidde wiiki namba nga tazuukuka. Kyali kitaabwe wazina empete wakoowa nnyo? Sinawe nakoowa.
nali bulungi era ne singa ne Koro bagamba kati ddamu ogiddemu era Koro no batwakuba obuvidiyo bwali busatu ndi fine ndi bulungi bw'omala okukola videos n'ozitunulamu waliwo gyoga nti eno gye nsinza okukuba obulungi challenge waliwo gy'olaba n'ogamba kati eno evuddeyo bulungi ate n'oluyimba olumu oba olwewule kasita olufiiringa lusinga kujjayo romba nduwulira bulungi naye kati luno lwendutuuliramu bwe nti kati tunayita eyo empere kuba yo nali ngiwulira muli ekintu gw'okikola okubeera ekirungi kuba oba olina okukola kyoba okola rehearsal siina rehearsal gye nkola ng'ogenda mu muziki gye gukutwala kati bwe ŋŋamba kati ndi wakkuba luno essaawa eyo kasita ekidongo kibaako omubiri nga gwetwala kati waliwo challenge wakola ya fikfa maker vibe nka ntamiivu kati mwalimu abantu bangi naye temwakola rehearsal wategeera ti kati eno paati yange nze nnyingira anti kati bwe mugira bagamba kati eno ya freestyle kati vaayo okubeko style yo oveewo kati nga naawe ofa bakulawo eyiye ekujjidde mu mutwe costumes engoye okwambala olina designer wali particular nti yamanyi size yange nze agenda eyo nenenoonyeza neŋŋamba kati nina okufuna luno kozi siina kufuna nti binkwatira ku mubiri oba olina okumanya size yo noga kati ogenda kufuna round dress oba ne bwerwa nga si lwa round naye nga terukunyiga nnyo nga luleberaleberamu kituufu tebakuseera era baseera bwakutunuulya agamba gweolina ssente olina ssente naye nga ye tamanyi mbeera gy'oyitamu ye kasita bamanyi omukazi omunene abamu bagamba n'emmotoka olabika ogirese wali naye nga mukazi wattu ozookadigiddawo oganja kukatambulawo otuukayo gamba bw'oba ovudde ewaka walekatugayo n'emitwalo anga 10 n'ogendayo oba oyo oyagala buli kwoyagala okagule naye ogenda okutuukayo nga bakugamba mukwano kirako ojja kugula lugoye olumu ne koota yaalwo ku ssente z'olina ogamba waaye koogule lumu kakoota olikongerezaako mu mwaka gujja so wali otambuddeko kunoonya naye n'otofuna kyoyagala zinga engoye zonna zoyagala tojamu nagendako awo lumu nga noonya legingi bagamba mukwano balina okupima bupimi okukutungira ate ssente ziba nyingi n'ogamba waayo legingi ofaaki nayo ddayo ewaka n'ofunamu ebirala awo byogulagula era tebibula naye nga kyobadde ogiridde si kyofunye n'olumu engoye ezimu nga balina okukupima bupimi oba kale nga n'abazirina balwawo okulabika otuukayo nga agamba gundi yazirina naye taliiwo ate bw'omutuuka akagamba ate gwonsuseeko kati gamba okufuna ye challenge erimu eyo kyo kiba kizibu tuuka n'oyagala nongolaba akateeteeyi n'ogamba nandikambadde naye otuukayo nga bakkuma omugambo mukwano naawe wagejja nnyo bo bingi n'ogamba mwogere naye era kinze kyembadde njagala mbadde nkyagala ebigambo tebikukosa tewaliwo ebinkoseza kozinze nga nze nkuze kati bakiŋŋamba abaana bansekerera bakola kikati ki ekyamaanyi nnyo kati natuuka nga mbitwala nga bw'oyisaawo amazzi buzi ne bw'onaayogera nkimanyi ndi munene kati oluusi oveeyo gambe wabula gukazi gwe wagejja kati simanyi nti nagejja mba nkimanyi nenkikkiriza nti yenze teri mulala kubeera ne bw'onoogenda wa togenda sanga mase mulala yenze gye bali abanene nabo ojja basanga mu biti byabwe naye mase yenze ne bw'onaŋŋamba nkoge kati kyekyo tofunanga kulemererwa olwa size kola bintu bimu sinyina nnyo bye naagezezaako nti kino kindemeredde wa bunene kyengezaako nkisobola awo wendi awo oyogedde ku kyogamba nti no osale omugejjo oba osale size tokirowoozangako nakirowoozangako
naye kati wano wendi sikyakyetaaga kigira gye kiri kubanga kino kikukolera temuli competition tewali otuuka wali bana muveeyo mami ayitewo otuuka wali boona baagala mami bambi abaana banjagadde tiktok abantu banjagadde otuuka awantu ngo ne bwaba ng'akulabidde awo agenda okulanga akusanyukira akweyanza bannange laavu gy'otulaze naye gwe n'ogamba mbalaze laavu ki nze nsigadde nga bwende tunyumya tuseka naye ate bo muli ne bagamba bambi kisanyufu bambi kale nga basiima mbeyanza nabo bambi kuba afunyeemu emikwano miyitirivu gye sitasobola kwogera nti oba gino n'abamu nga bakuyita ne mukola challenges ne muzanyako mu content waabwe bayitirivu tuwulira nti mukola content babasasula sisuubira abamu kale naye nga ndowooza wa content gwe bagamba nti ono akuwadde challenge ya luyimba nti ofunyeyo n'akuwa akalango awo yensasulira yamu so tiktok takuseeza olwokuba omuntu alaba nga face yagimanyi baselebo abanene bakutimbye tekivaayo kuba nti nno oluusi ofuna challenge okuserebwa mu bintu ebyenjawulo anti kati abamu era bamanyi nti kati tulina ssente aga mase gwaliko mase gwatambula olina ku ssente naawe totukaabiza nnaku naye nga gwe naawe gwe bagamba otetenkanya ogamba kati wano waliwo otuuka nga challenge olina ogikolera oba tugamba oba kitintale eyo ng'olaba ate transport ajja kuba mungi owa boda naye agamba nkuseera nkulina kati serebu wange enkeero jaggula emotoka kati nina okufunira wano lwaki otambuza content omutwala ekitintale munaye weewalungi mu makubo tolina kusigala mu kifo kimu omuntu atuuka n'akimanyira oyo twamumanyirira awo ate oba olina okyusa n'odda bugolobi n'odda kitintale n'odda kyanja n'odda wa ng'olina okunoonya obufu obulungi nga ne boosi bw'aba azze ku peegi yagamba ono mulungi wakuwa akalango mulungi wakuwa oluyimba lunaalutuulamu kuba baba balaba omulimu nga gulikkiriya bulungi nga temuli mu bikyerekyere bwe bityo oyogedde ku mulimu ogubeera kiriya oyogedde ku simu tulinga uploadinga buli mwe bateriiko kifaananyi kyekijja olwo embeera eyo givaamu dde okutanga okubanga okola kati omulimu oguli clean anti kyenvudde nkugamba nti bwe nasisinkana oyo omulenzi Shovani kati ye ne yeeyama okuba nga ankoleranga nemuwa account details n'aba nga yapostinga yakola buli kimu just tukwata content kuba yamukwata era kuba tukola wamu n'aba nga yamukwata yateekayo buli kimu nze nkola gwakudde eno kulikinga kureplyinga bwe bityo kati yafuganga manager awo basically ensasula eba etya nedda teyafuuka nti oba manager tuli ba partners akola ku akaunti ye nange nkola ku yange bwembeera eno nfunye challenge ne tugikola wamu era n'eri ewuwe tuba tulina oluyimbo lwalwe tuba tugenda kukolerayo ga mwami na mukyala kyemba ntegeeza koza abasinga era bwe kiba bwe kityo bakitwala nti kapo okitegeera kati omulemu mase tukomawo nga bweyogedde ku bya kapo mwami na mukyala tunako ku mukwano ogulowoozaako ki tugenda kutandikirawo tovaawo tukomawo webale kubanga okyekomedde ku Mwasuze Mutya ku NTV ne Spark TV YouTube amu ne Facebook live njagala okwebaza omukyala Jane Baine agambye nkusindike ku Slick and Slender akwadde offer ogende ku Slick and Slender bali awo kwa Kibwa Road agambye nti akulindiridde Jane obaka mutuusiza mukyala Jane webale kubanga kooli ate n'okubanga okoze omutima omulungi bwe gutyo anyways wetugende mukuwummulako gatutonedde omukwano abantu ngwagerako owulira n'ensonyi naye nange mase kyokka walange love is a beautiful thing olaba okwase n'ensonyi oh you're shy
Omukwano Mase. Omukwano mulungi. Mulungi naddala nga gutandika. Neera ne bwe guba nga kuba onyiridde lwa laavu. Mukama mulungi. Singa oba nti omwami Kalibbala. Mwami Bwanika. Empozi Bwanika. Singa si laavu gyakulaga. Wandibadde kati olina mukadde naye kati laavu gyakuwa ekunyiriza. Kati ali oyo mwami Bwanikawo? Sirina nze. Azim? Sirina. Okyali nga Bikira Maria? Bikira Maria eyo twavaayo naye era omala n'okita. Ate kiki? Anti yali wano mu Kampala? Yali wano mu Kampala. Omusanga mu theatre? Just kizze na buzinga awo mu lockdown bwe bityo naye nga ogenda kulaba nga si bye ebyamaanyi nnyo. Nga buli omu ali ku mulamwa mulala? Buli omu ali ku mulamwa mulala. Kale gamba nze nga nze tekyankuliramu nnyo. Kati mba saagala muntu ansumbuwa. Mmanyi laavu eyo waliwo weetuuka n'olanga ekulemeredde nga erina okufoosinga okubaako ky'okola. Kati ate bw'ogigenderako nnyo yeesaawamu nungi naye waliwo awalala ng'ogigwamu bugwi. Naye nga laavu yo nungi ng'ofunye omuntu akwagala. Ono akutandika atya? Awo muli babasibidde wamu? Lockdown yamusanga wuwo? Just twali tubeera awo. Kale ng'atera okubeera awo okubanga ajja kuba ebiseera ebyo abantu baali tebatambula. Ne twesinkana mpola mpola. Baawomeranga ku mmere yo? Ate yali birala nnyo. Birala nnyo. Just kale connection zibaawo. Kati twafuuka ba friends. Kiki ekyagaana? Tewali kyagaana. Just nze atabiriiko nnyo. Tebikumalira budde? Tebimalira budde. Naye ng'oli muntu olwo bwe bibuuza? Okubuuza gwa byeteekamu mu mutwe. Bw'oba nga tobitadde mu mutwe gwo tebisobola buuza. Naye bw'obireka ne biyingira mune bijja kukubanja mpaka kuwulira bubi. Naye nga wali agadde omuntu afaanana atya? Katonda gw'aba aleese nga mutuufu nga mulungi ng'afaayo kale nga tafaayo nnyo kikyoli tafaayo ki ng'akwagala nga gwe nga bw'oli. So tazze nti oba alwa kuba nti ayagala akulabe bulabi oba ki naye ng'ayagadde mutima gwo. Naye omutima guli munda n'agulaba atya gwagala? Era asobola ky'ogamba kati ogusigulaba. Ogulaba? Ngulaba bulungi. Gwa kkala ki? Mulungi gwe kyoba omanya. Simanyi kala oba bbulu oba ki. Omuntu kasita omutuukako oba omulaba. Kati ebyalaavu abagirimu beeyagalire ddala. Afaayo oyagala abe ng'akola ki? Kw'omanya nti ono afaayo? Afaayo. Kale olaba nze omuntu mba njagala bwe mba ndi mulaavu. Mba njagala kunfaako. Otya? Omuntu omubuuzangako omuntu n'okola ki? Naye akaseera kaabyo tebinatuuka nkyalinzeemu. Kiki lwaki olinde nnyo? Nkyali mwana muto. Mwana muto? Myaka emeka egyo eky'obuto? Mwana muto. Masi kyokoyina emyaka emeka? Ndi mu 2. Okyali kyana kito. Abantu bakkiriza nti olina 2. Baali bagyogeddeko emyaka gyo? Baba bagamba nnimba. Abamu bandooleza mwana mu 6, 3, wazaalazaala olina abalongo olina ki? Bwe bityo. Naye nga tolinaayo wadde n'omwana. Kati oba kulabira mu kiri nti wazaalazaala ddala namukadde biki kwesiba ku bantu biki naye ng'oli mwana muto. Kati tolina bw'ogenda kukuba ajinja ku muntu nti ate simanyi kkiririza ddala nina emyaka bwegiti nno. Omuntu omuleka n'alowooza ky'ayagala. Do you think kyekikutiisiza okugwa mu mukwano kubanga ojja kubeera first okwagala omusajja omukulu ddala? Ate omukulu mba munoonyaako ki? Yena Katonda bw'aba amuleese azulongazi nti ajja mu kiti ekyo kyenjagala. Naye saagala mukadde munnange. Agira adi eyo yeekuumira abakadde banne. Oyagala myaka ng'emeka? Emyaka eginsingako mu 3 awo.
gwe mukwano ogwo kale waliagadde ezadde lyenkanaki Katonda lyabampadde naye nandyagadde nsookere ku balongo nange mbeereko Nalongo Masse ofuna haji era ntambulira mu kiti kya haji kyenjagala oyagala haji hakinya nedda abayo kale ne bwanaafuna naye nga mbeere nze asooka gwe hajati mukulu gwogaba ebiyungu naye era abagenda kwesiima abajja bange kuba saagala lingiza oba ogenze n'omalayo wiiki gwomanyi Masse nga tolina laavu njirina naye lwakuba olumirirwa baganda bo baliwa baganda anti bwe babaawo bajja bo oba olina obbalumirirwa tolina kwesembereza wekka mpulira naye omuteerayo ekisanja n'abeerayo n'agamba hajjati mukulu kye yakoze ati naye n'afuna obuvumu abusindika wa muto n'omuto n'afuna obwongererayo kati omuto yagamba kati ddayo wa mukulu Masse oli mukyala ddala ndi mukyala kino wakulu okirabako ekyabatya nga taata bamugabana ate kati bwebanga yeddiini bwetyo bwegamba nga lwaki tebagitwalirizaawo wanje lwaki mba nkwesibako nnyo nakusanga bukulu nkuze ndi bwomu kati lwaki mba nkwetugirako mpaka kuwulira bubi omuntu omuleka bwaba yasalawo nti alina okuwasa abakazi bana balina otambuliramu bwaba nga yasalawo nti ayagale ggwe ne bw'onookola otya ajja kwagala ggwe ate ne bw'onoomulingiriza omu abakazi tutera okulingiriza ennyo n'ogamba bw'ogenze yakomyewo ekiro obadde mu bakazi obadde wa naye nga musajja wattu abadde atetenkanya amata g'abaana naye gwe mayindi zo ne zogamba hakasita aluddeyo bw'ati abadde mu bakazi so gwe ne bwalwawo tojja buuza mbuuza biki ebitankwatako jjajja yagambanga tolingirizanga ki olina omubuuza paka lwawulira obubi koolwo ojja wulira bulungi kigezeeko ojja wulira bulungi so bano abakyala akusanga n'omwami nakkuba gwe toli omu kwabo siina gwe nze okukuba oli nkukubira ki omusajja ye yeesaliddewo kitegeeza agenza okugamba nti akwaneko oli abadde ayagala yagenda okukwana si gwe wali osoose bangi be yali alabye n'agamba Amasi kati nkwagadde kubeera naawe tewasooka mufoosinga nti akwagale kituufu kati naawe muleke nga bw'ali bawuwo omuntu nga wuwo ne bw'okola otya ne bw'oba nga gwasoose kweganyaganya naye aba agenda kusigalawo so omuntu tomufoosinga nga okukwagala kituufu aba ajja kubeerawo ne bw'asooka ne yeebuzaabuza atya amala n'akuddira mwanika bye alabirira njiraba emaali kasimayiro kyekyo gye bayita laavu kitiibwa kya Mukama amiina future plans ki z'olina nga Masse zo mpitirivu nnyo tumenyereko naffe tumanyi zo mpitirivu nnyo nnyo nga bw'okiwulira kirwa kyosookerako ekiri ku number 1 ati njala bwe nfunamu ku ssente sooke nfunewo ekiduuka kyempanga oba saaluuni oba dduuka oba ki awo omale funewo ekyate ekirala kyenyongerezaako kisinziirawo ssente we zibeera zizze omanyi ssente ze zireeta ebyo obwongo bwo buba bukola kuva mu buto bw'oyigamba bwe ndikula njagala nkole kino nkole kino nkole kino naye nga tonafuna ssente amagezi gasigala geebase naye ssente ze zikuwa ekyokukola okusoma nga sikuwuliddemu wakoma kati P7 awo oli comfortable tolowoozaayo kuddamu kusoma era tekikyasoboka kati kikyasoboka sweetheart kisobokera ddala bwe kiba kisobokera naye era saawa kati yakukola kunoonya ssente kiri kyagaana Mukama yakiteeraawo sikyejjusa kasita nalinnyamu manyi okusoma akapande manyi okuyita ku munenga kati nkino kyenjagala ndi comfortable nekyendi bw'onootambulako mu nsi ezo zirimu okwogera oluzungu lwokka omalako ate kati kuliko kyogamba abantu tebaliyo abataasoma
Siri nti Bugaye, good morning, how are you? I would like to meet that one. Maso olinamu. So kati obona ozaala abaana nga betaaga bakolera homework. Era olwedde oba okimanyi. Mpozi nga akususeeko maama era n'afuna omusajja ataasoma. Era ataasoma teweesomba lekayo. Oyagala baasoma? Njagala eyayongerako ku bitabo. Mpulira. So otyo kati okufuna kiduuka ebyokusoma tebiri mu plan zo? Ebyokusoma saawa zino sirina we mbisuubirira. Naye era Katonda bw'aba agulese ng'omukisa weeguli nakyo nkikola. Nsi ki ze wali yagadde okutambulamu singa Mukama bakugulidde? Njagala nsooke ngende eyo Dubai. Lwaki Dubai? Nsooke neeyagalemu kuba nsingira banungi ne bwe tugenda gye yonna gye ntwala kasita nsookera Dubai awo nensooka neneeyagalamu bwe nti simanyi nakumanya. Passport olina? Sibirina ate ebyo oyinza obikolako ng'amagezi teganazuukuka. Osooka kulaba ssente n'ogaa kati wano amagezi geegazze. Kasita oba ne ID ebirala bitambula. Osuubira omulimu gwo guno ogwokola challenges oguteeka ku level eddako nga ogenda mu training y'okuzina? Nsuubira kozi ate wendabira ekyamaanyi nnyo kuba kyekintuusiza ne wano. Kyekintuusiza wano, kyekintuusiza mu nnyimba z'abayimbi, kyekigamba buli wamu. Kati TikTok yentwala. Oba omuntu naye agenda kwagala kuyita alaba nti olina confidence eri y'amaanyi. Weeyagala nti omuntu wagamba Ruth bw'ona oŋŋamba Mase njagala onkolera ekintu nga kivaayo bwekiti n'olaba nkikugiddeyo next time era ofuna vibe era empita n'ogamba laba Mase yakola kino nga simugambye kati lwaki kino nekino lwaki batagenda kukikola. N'abo obulango babaayo era beeyongerere ddala. Beeyongerera okujja kubanze muli mu birooto ndaba ne bondi y'emmotoka eri wali ebisumuluzo nagula key holder. Kikutwalira bbanga ki okola challenge y'oluyimba n'oduyiga? Bwe luba nga lufulumye leero bwe mba nga ngambye ngenda lukola mukwano musaawa egyo oba olulina mba ndulina mu mutwe. Era oli ne bwalumpa waakiri ne bwe luba luganye nti oluganda nga lunene nnyo waakiri sikolerawo fizikawe ereetera oluyimba okutambula. Nkolagana ki gy'olina ne Troy studio? Kozi oyo omulenzi Shovani eyantwalayo n'emitinga baivo bazaaka batazanyi batiktok ab'amaanyi bawini bangi nemba nga tufunye connection eyo kulanga ate banjagala kati nga buli lwa Sunday tugenda yaawo ne tufunayo dance classes weziggwa ne tukola challenges gamba kala abaana banjagadde. Banjagadde kyensinga okugamba era oli ne bw'aba afunyeyo challenge nagamba se jangu tugituulemu ne tugituulamu ate ng'olabira dda nti ne next time ajja kuba akwetaaga. Wali okozeyo challenge n'ogisuubira okutambula netetambula? Waliwo challenge gy'okola ng'olaba otaddemu vibe nga nawe bw'ogitunuulira ogamba wano omusaawa meka ejja kuba eri muke naye neetatambula. Kino kikukola kitya? Tewaliwe kinkosezza kimpa buvumu n'amaanyi okuddamu opushinga omulimu ogwo kuba si buli lunaku nti buli ky'onookolanga kijja ttambula kuba ojjako era otuuke ku dduuka ly'otuule bakasitoma babule tekitegeeza nti n'enkya bajja kubula n'enkyako era the same time gye waakedde otuulewo Katonda ajja baleeta. Era oba oteeseyo challenge neegaana ogenda kuddamu okuteekayo ku uploadinga akalala ate ko ne kakikuba ne kayisaawo obadde tosuubira. So ye life eyo gye tutambuliramu nti leero biganye naye enkeera bijja kukola. Singa bukera ku makya omuntu gw'oteese mu bulamu bwo ng'omaze omusitadinga bulungi yasoma oli gwe tunoonya omwami waffe azze ne naggaana challenge ezo TikTok. Oyo anangaana asigaleyo. Gwe nga wasigalayo mu mirimu gyo baakugaanayo anti atwesanga eyo. Mwesanga eyo which means nange agenda kujja aba alaba omulimu gwange. So obufumbo bwe buba nga bwakungaana TikTok bwo bugira bugaana.
bugira bugano bw'obunandemesa ogenda mu video obunandemesa ogenda mu bivulu bugira buli eyo ebivulu bigendamu ebivulu natandikira mu kyempere nze nali sitambula kiro kino ekyakabeerawo ekyakabeerawo omwaka guno nga era nga ne bwemba buno obulala simanyi oli alina gundi ku National Theatre eyo kale engendayo eyo naye ng'okimanyi nti ojja kuvaayo mangu naye kati bino ebivulu eby'amaanyi n'atandikidde ku Mpere Festival. Lwaki Mpere Festival gye batandikiddeko? Kozi gye nayagala n'ebirala byaliyo naye muli nali nfiiringa at home. Kuba omuntu ategese mweyitira papa era ne wemba mubuuza nti papa oli otya agamba gyendi Kristo Panda oyo yennyini afuna ne muganda wange Ashiro bwe tutyo tuba tunyumiikiriza mpola mpola kozi banda z'omukwano bakubuukinga tempera oteka okuperforminga oba wali ogenze kunyumirwa bunyumirwa? Just nagenda kunyumirwa naye era ne bwe nandigambye nti kangende ku stage tebandinganye naye just naga kati ngenze nganze kukola ki kunyumirwa era natwatuukayo nga bagamba bannange okyasobola okukuba empere abantu nga gye bali nga bakujjukira ne bagamba yo n'omukazi eyagifa bakula banange yo n'omukazi banaye yo n'omukazi gwe tulaba ku TikTok kale nga olabira ddala bakuzaamu amaanyi nga ne omaye okutuuka ku kifo nga tebakuliiko naye wali kuva we nava ku boda nenga kati kankirire mu layini okutuuka wali ne bakuba bafanda ne bakuwa ne zahaaga ne ngamba abala bagamba nti kabasooke bakucekinge baga maama tusanyusa okukulaba n'olaba omukwano ogwo nga lwaki tegukuwa vibe yeeyongerayo ne tugenda ne tukikuba omwana yakikuba bambi mwebale muwagira nange kenyini nakitunuulira ne ngamba abaali bagamba nti tasobola naye olaba akoze kino mukama w'amaanyi ekyo kyekikulaga nti kiri kye naakugambye nti leero bwe bigaana enkya tebigenda gaana osigala olemerako ku ekyo ky'oyagala. Abantu bangi balina okusomoozebwa ne size olina bigambo ki byosobola okubawa naddala abakyala funa okusomoozebwa olwa size gye balina? Nze kyembagamba kiri kimu kuba kati waliyo n'abalala ng'ali eyo ye si munene nnyo nganze naye nga yawulira atali comfortable mukwano gwalina osooka okweyagala omulala okukulabirako ebya sayizi bijja luvannyuma n'oyo akugamba nti sala omubiri naye ogugwe gumusitoweredde oba alina kye yakola ate n'afunamu obuzibu so nga gw'oli mulamu weeyagala ossa bulungi buli kimu kiri bulungi kati togenderanga nnyo ku bigambo by'abantu kuba abantu gye bali bawa ideas ez'amaanyi nnyo n'akuwa idea n'agamba kati ogenda kukola bwoti olwo olubuto olunene lusalike lukole kisimanyi tolina kabina yongerako akabina naye ojja kkakana mukwano nga weereetedde ebizibu gendera ku bulamu bwo bw'oliko kuba ogenda kubeera bwotyo si gwoba weetuma Katonda yaba asazeewo akukolebwa ati kitegeera luusi kuba nze kuba omuntu ng'anaakoga omuntu eyazaalibwa ali bwa munene singa atuuka eyo mu biseera by'omu maaso n'atandika okusalika naye nze ndaba nsigala nkola ki bwentyo era n'abaana abamu bagamba naye maaso olaba TikTok ozina naye tonasala ku mubiri naye nga nze mpulira mpewuka bulungi ndi bulungi ekyasayizi kyekyamaanyi nnyo kweyagala bweyagaza nakoma okwepima zaali 175 kati recently wano sinaba kuddamu naye nga kyendowooza niyinza kuba nsazeewo. Lwaki olowooza osaze? Obadde olina exercise z'okola? Zino zennyini kuba ebiseera biri nali sizina nnyo nti naye kati guno gwafuuka mulimu permanently nti olina okgenda ate buli lw'okola challenge otuuyana
ne dance oyo ayina kyamaanyi nnyo kyakola. Nange njagala nnyo dance exercises. Yes. Sigamba nti okugenda okusala omubiri olinayo n'okugenda mu zikampuni ezo biki naye n'ewaka wooli osobola okukolerawo omubiri n'osalirawo okwo okutuuya n'okwo kuyina ekyamaanyi nnyo kye kuyamba ku mubiri gwo. So how is your appetite? Appetite yange si yeryawo nti nnyo cause nsobola okuba nti bwe mba ndidde ekyenkya ekyemisana nsobola okuyisaawo oba n'ekyeggulo n'esitalya oba ekyenkya bwendya bwesitalya n'emisana olumu oba n'endya ekyemisana gamba kale sinza alyawo nti ndubirirwa nnyo kyakulya kiri nti nywedde ku mazzi ndi fine. Miiru ki esinga okukyamula? Kiba kinyeebwa. Kinyeebwa katogo k'ebinyeebwako kiba kikolera kiba kinkola ne bw'otampa nyama zammwe ze mwagala kuba olwedde sigirya mpozi kati engeri gye nayingiramu luno olwa TikTok otuuka abaana ne bakutwalako out n'otuuka n'ogamba nga ngenda bamenya nnyo n'akatandika buyizi kuyiga nkoko ate zino eziri fried eya supu yo sigirya kati nga zino zikefusa ezo awo wensobola okugezaako okulaga nti bali sibamalaamu ki kuba omaye omuntu omutwala naye nga talina nnyo kyamaanyi ogenda kuwulira nga n'ewaka kale bibasoomooza bafumbye enva ndala ate gwagenda alaba oli kukatunkuma kukuyiyiza binyeebwa nga nabo kale baba baagala naawe oli ekyo kye baagala naye kati nze emmeeme yange yavaayo kuba mu buto nali mbirya naye simanyi nange batya bwe kyanvaako amata ago nimba nga mpulira omwami tomumenye nga alina okugula enva za mirundi 2 ate awo ajja seevingana nnyo muliisa munyeebwa nedda ajja kugulanga mufumbire alye nange neetokoseze wali omunyeebwa gwange endye nze ate nkirya na bulungi nnyo mba mpulira ndi bulungi okusinga gwalidde nnyo kuba nkirya n'omutima gwange nga gwayagadde. Abazadde abalina abaana nga bagezze naye nga mukeeza kumuddusa misinde muliisa like okubuta chai mukalu biki okulaba nti asala omugejjo. Nze noolaba ekintu ekyo like bwe gavumenti nabeerako ne taata wange mu buto yatuuka ng'alaba omubiri gugezze ndowooza nali myaka oba nga 3 bwe mpulira sitole bwe baginnyumiza n'agamba ono nina omukoza kirabika nyina badde amuliisa nnyo n'aba nga nsiibyanga enjala bwampa caayi mukalo oyo simanyi temulimu sukaali bwe bityo okunkeeza kunzirusa naye bagamba nti nali naatera okuluzinga obulamu bwange kitegeera kataawo kyekikulaga nti omubiri bwe guba mubiri guba guze ne bw'onookola ki n'okola ki nga teguveewo era gusigalawo baana babagaga gye bali eyo balaba banene naye nga nabo bagamba nti ono omwana alina osala omubiri baba ne ssente ezisobola okukola ki okubasaza naye bigaana naye kataawo oba olina okitabusa kiki abantu kye batamanyi ku ggwe kiwayagadde obategeeza nga tuwumbawumba kye batamanyi ku nze nze ndi bulungi ndi free ne ndi muntu ayagalwa era nansembererako abaakiraba wala ne luusi aliko akamwenyo omusaawa naye nga kyo kyensaba bambi abantu batuwe ku mirimu ab'obulango tusobola okuba obulango tusobola okuba ku nnyimba bambi mutuwe emirimu. Bakufuna batya? Okunfuna era abasinga batera oyitira ku TikTok page yange Mase the Girl 02 abamu ne bankubirako ku ssimu nga bakufunye nga banfunye. Wayagadde okuweereza maama ku bubaka nga tunagalawo era neeyanza bonna buli amanyi eyankwata ku mukono kuva mu buto mpaka ne kati wentuuse bambi mbeeyanza nnyo mukozi omulimu gw'amaanyi okulaba nga nfuuse kino kyendi ne bensinkanye mu bukulu mwebale ne bensinkanye mu TikTok mwebale munjagadde mundaze omukwano Kristo Panda nkwebaza kyonkoledde kyamaanyi.
kuba tekisangika. Oh, say, come on. Toyanza nnyo toyanzeege mase olwakadde k'otuwadde. Toyanza nnyo ne Crystal Panda ndooza maaso omulaba atakaba maziga ga nnaku wabula maziga ga ssanyu. Tuseeka olunaku olw'enkya bwana bakkiriza Mukama. Ruth Kalibala Bwanika. Bye. Music make you just start to dance. When you hear the music make you just start to dance. Inna the best say me I be monster. The way she went whining like a porn star. Auntie, the way you bend your back. If you no take a easy man go get it.